You are very much my president. You are very much. Thank you. Lwaki nkwebaza president wange oluvanyuma lwa speech ejjo gye twakoze. Waliwo bye betuwonyeza. Katusoke tuleka video kano. Then nzije tweyongereyo. Kusaba bannayuganda kyaba ababaka ba NRM. Nabo be mumanyi wadde bakyakutte kaadi zaffe. Naye nga balya Museveni mu ngalo. Nga babadde ku mulama gw'abantu. Bannange mubatandikirewo bagoba. Twina n'abalina kaadi yaffe bangi nnyo nga bali mu palamenti ku kaadi yaffe naye nga bali aga naaga bali nyeeno so oli omuyimbi bali nyeeno njagala okubategeeza nti abantu balaba ate naffe tulaba era abantu abo basebo ne bannyabo temubatiiririranga gye muli mubeeyo mwesimbewo. You are very much my president. Thank you. Kubano njagala tongereko president ne fake opposition yagala okututwala mu alliance eyekiwanyi. Baagala kututwala mu alliance. Winnie Kiza yawedde njagala nkulage Elias Lukwago gwe munna Uganda. Elias Lukwago kicho obadde tomumanyiko. Njagala muve kono Elias Lukwago wa Crocodile Tears. This is the real mafia in Elias Lukwago. Gwe mutamanyi. Elias Lukwago mukozi wa Museveni atya Elias Lukwago mufere wa mateeka nkidemu Elias Lukwago missionie eyamutesa ne mu Kampala Central kuba yali MP wa Kampala Central uyava mu Kampala Central nafuka Lord Mayor ow'ekibuga Kampala kiki ekyamuteesaawo njagala mumanye the weakest point ya Museveni gyalina mu Uganda awo ye Kampala oba Buganda region mukitegera kati nagikwata nagipressinga mu fake opposition yeje yekuriyetingirawo ngira ba masters bayo ba Elias Lukwago bampuga basegona besije bamugisha muntu nibabera mu Kampala mission ya Elias Lukwago ebadde Elias Lukwago mbadde mu kimanyi yabadde alemesa banna Uganda okusituka okwekalakasa against Museveni ekyo mbadde mu kimanyi zino gundi facts satu zenjagala nkweku Elias Lukwago ono okitegeera mutegeere bana abasajja bigemu bya bibatuzanyi wabula kati bala bantu omupiira baguluzinga kati beereta Elias Lukwago wa Crocodile Tears is a real mafia not Elias Lukwago wa Crocodile Tears Crocodile Tears abukozesa for sympathy abira bazanya sympathy card mukwati bwekisa Elias Lukwago buli ewabeera agundi Museveni buli wakola operation ku bantu within Kampala nga kigenda kwereetera okwekalakasa mu kimanyi Elias Lukwago yasookawo n'abalaga nti omusango gwa agutute mu kooti. This is to mention but a few. Emirundi esatu akataleka owino gye kakutte omulyo ba Pakayad Elias Lukwago yeke nyini yabadde nga asookawo n'agamba banna Kampala banange mugenda kufuna obwenkanya tugende mu kooti balina okubaliyirira. Ekintu ekyandiretedde bannansi okwekalakasa Elias Lukwago n'abalaga hope ndi mu kooti waliyo justice bajafuna justice nga bagenze mu kooti era Elias Lukwago apulidinga ati agenda bawolereza kuweerere bafune obwenkanya ekyo mu kimanyi ebadde mission ya Elias Lukwago abantu bano ebintu byabwe nga bikwata omulyo basobola okwekalakasa okitegera nekiraga sigino oba nekiraga echo mu international community Museveni n'abeera held accountable naye olwokubanga Elias Lukwago abadde okudefendinga amateeka ga Uganda ne fake justice system eya Uganda Elias Lukwago yasookawo najja n'abagamba tugende mu kooti n'abavuga n'abatwala mu kooti okitegera era Elias Lukwago ebbanga erisinga abadde awangulanga emisango gino olunaku olwaleero njagala mu mbuli abapakayadi akatala ako mwe mukasolooza Elias Lukwago omusango gwe yaguwangula kamwe sika NRM ne bakada bayo mbukadda mikono gy'abasuubuzi. Then number 2 omuli okutte ku Pakayad nga Elias Lukwago akwata abasuubuzi n'abatwala mu kooti Amis Kigulu yasitula w'ebizimbe Elias Lukwago yakola ki yali akomyewo n'akumakuma banna Kampala n'abagamba mujje twekalakasa olwa Amis Kigundu yabadde ngayo kyakatale kamwe kye mugamba Elias Lukwago takimanyi nti Amis Kigundu we yazimba ebizimbe byebyo akatala we babadde Pakayad nga abannansi we bafiiriddwe obutitimbe bw'ensimbi awo mu Pakayad Elias Lukwago yali abayiseko mu ekalakase ku bizimbe byo Amis Kigundu byabadde azimba mu exercise ng'ekintu kyabadde human rights era abalaga kooti okitegera ekintu ekyo n'abalaga nti obwenkanya mujja bufuna mu court system eya Museveni eyo mission ya Elias Lukwago. That is number 1. Tugende wa Kisekka kibadde ekitundu ekifuukidde Museveni ebizibu ewa Kisekka awo
nga bo tebagambwa akoba anirule nga bo bagala nnyo ku exercising human rights zaabwe era nga bakola ekintu beekalakaasa ku lwa Buganda ne Uganda yonna. Museveni kiche yakola. Museveni okujja okuneutralizing abantu be wa Kisekka yatandika kubagobaganya. Okitegera nga abalaga nti akoze kyo era yali muntu omu Elias Lukwago eyakwata omusango gwe wa Kisekka n'abagamba nti akatale kamwe agenda kabaddiza mikono gyammwe. Mu mwaka gwa 2016 waziti 2016 round there nga tuyingirira akalu Elias Lukwago omusango gwe yaguwangula. Njagala we wa Kisekka aveeyo mu bwati gwo munako yali akolere wa Kisekka ombuli nti kubizimbe ebizimbi wawe wa Kisekka muinake edduuka. Omusango Elias Lukwago yaguwangula. Kakitegeza nti bali balino teka wakachiko kamwe abawejera abasembayo wansi abali balina ebife wa Kisekka musobola okutwala ownership mu katala ako. Akatala ako kamwe abe wa Kisekka. Challenge me. Mungambe nti akatale kamwe Elias Lukwago luyawangula omusango. Akatale kamwe yakabaddiza. Mwakuba endulu ne mukubira pate nene nnyo ne mbongero obwale odimeya. Okitegera mbugi afayo ku muntu wa wansi Elias Lukwago nenga abasiba kikokolo kwalaga nti court system oba judicial system ya Museveni ekola president watch Elias Lukwago bano batuteka mu fake system baga tuteka mu alliance oba tuteka mu alliance tusigale mu system ya Museveni nga Museveni NRM efuke PFF ne NRM bonna be bamu tewali njawulo naye eno atuletede PFF okutulaga nti no kakati muje tukungane tukole unification then we tunamaliriza tujeka akasajja kumbe it is the same Museveni ngakoseba Elias Lukwago mfere wa mateeka nabagambe Elias Lukwago ina lolo 3 eno nsumuludde soka lolo 3 wezinagwerayo mugenda kakasa nti Elias Lukwago ne Jennifer Musisi ate yali omutuufu Elias Lukwago yali omukyamu era Elias Lukwago yalopa Jennifer Musisi ewa Museveni ekyatira ne Jennifer Musisi okulizayininga tugenda kujja omanya abantu bano badde nga batusirwaza naye mwe bantu mwenze mbabuulira mwe abakulu abadde bayita bagundi ba elites ba politics twabetolola dda. I want to expose Elias Lukwago winikiza namumaze otemukyayinako kabuuza okitegera. Number 3 assumption number 3 atenga nayo ntuufu si tekyalina assumption. This is fact number 3. Abantu b'Nansana abasendebwa ku ttaka lyammwe mukimanyi nti looya wamwe Elias Lukwago mukimanyi abantu abasendebwa mu Lubigi mukimanyi nti looya wamwe Elias Lukwago abantu bano bebasituka batandikenga okwekalakaasa nga bamu basula naawo Elias Lukwago yabalaga nti agenda kuba ekitongole kya NEMA mu kooti. Njagala mujjukire the same Elias Lukwago yakwata abantu bano n'abatwala ku offices za NEMA nga abakulembedde nga yeyo looya w'abantu b'omu Lubigi. Yenenga tunatukana ku kya mu Lubigi ekyo kambazeeko mabega ku kiteezi ettaka we lyabulumbukira abantu before nga honorable mwada nkunyingi tanabiyingiramu. Elias Lukwago mukimanyi era yasuubiza abantu abo kufuna justice mu kooti nenga kooti akimanyi nti it is a fake system tebagenda funa justice nga nakati bakyayiriba abantu abagwira kasasiro ne bafuubira ebintu byabwe. Elias Lukwago yabaga bagenda funa justice mu kooti okitegera ekintu ekyo leero sobola kineza honorable mwada nkunyingi kuba ye tetulina kyamanyi kiki tusobola kukola ne ono road mayor w'ekibuga then tugende ku bantu b'omu Lubigi bembadde nkyaliko. Elias Lukwago yakulembera abantu bano n'abalaga nti agenda batwala mu kooti era agenda kuba gavumenti mu kooti okitegera ekintu ekyo n'abasitula n'abatwala ku NEMA mukimanyi nti bakirala nti ba Elias Lukwago abalubije essaawa eno bali luzira. Elias Lukwago ayogerawo ki mwali mulidde ko Elias Lukwago ngazeemu okwogera kw'abo abantu b'omu Lubigi munnayuganda bikkula amaaso open your eyes wemba nga mpayiriza Elias Lukwago challenge myo ngambe nti owayiriza abantu bakirala nti ba Elias Lukwago ab'omu Lubigi mukimanyi nti kati bali luzira gye basula amanyi makaga bagateeka Lubigi kooti yabakwata olw'okusula mu bibanja byabwe ebyo ne bateeka mu kooti ne batwala luzira. Elias Lukwago yakolawo ki ku bakirayanti baabwe mujjukira yake nyini nga abakutte n'abatwala ku gundi ku offices za NEMA okitegera ekintu ekyo wamala obajja mu office ya NEMA ne wakola ki yabalika mu bbanga ye nagenda nakola ebyo nabaga mu nnaku z'omwezi wezi tujja kudda what happened kuleta gye bakuwa Elias Lukwago NEMA lwalina okuddamu osisinkana abantu bano okimanyi nti abantu abo bali luzira fefe nyini twateekawo embeera nga mupositinze omukyalo omukadde eyali akutte enkoko ne president n'ateekawo embeera omukyalo ono kwe kumuyimbula okumujja eruzira ne Elias Lukwago yali amuvuddemu mwamulako oyo omukyala nga Elias Lukwago amupositinze. Elias Lukwago mufere w'amateeka okitegera kugeza ku legitimizinga judicial system ya Museveni nti ekola ki ti Munnayuganda osobola ogiddukiramu kuba alemesa kwekalakaasa ku exercising human rights such that you can call upon the international community. Eyo ya Elias Lukwago kulemesa abantu kwesikalakaasa. Munnayuganda open your eyes eno fake system kati essaawa eno ba Elias Lukwago batuwereetako mwe tuneegatta ne bukulokodayiro tiyazibwe mwe tuneegatta then tusobole okulwanyisa n'olulala mwamulaba mu NBS we yagambira nti ife Amis Kigundu yatusasula tumukube. Elias Lukwago challenge me nti wakwata Amis Kigundu no komyawo musango mu bantu
no bagamba nti no tebigenda kola mu court system wabula wagulekayo njagala ndetera abantu ba paka yadi abali bafunye justice then abo mu Lubigi bo bakyalina luzira then mu Uganda gwe tekikumala kubikula maaso ko kulabwe